Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri waliwo ebitambula ensangi zino naye mumulaba ensangi zino atera okulambula kati nnyo alambula nnyo ebifo ebyenjawulo mu Bwakabaka bwa Buganda agenda atuukayo abruptly agwa bugwi nga talaze okwongera okuzuula amazima mu ebyo ebitambula mu Bwakabaka bwe. Waliwo olukwe olubadde olunene nga lulukibwa wakati wa General Museveni n'abakulu abamu abanene abali mu embuga mu Bwakabaka bwa Buganda nga babikola okukola ekikyamu eri Obwakabaka buno kati nno byonna biguddemu n'okwagala okutwaliramu obulamu bwe. Ssaabasajja Kabaka bingi ebibadde bikolebwa emabega nga baagala okumutuusaako ebizibu ebyenjawulo ate nga abantu abamu bamala babiteeka ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bateekawo nga scarecrow buli kye bakola nga bagamba Kyagulanyi abaana be Kyagulanyi akoze kino Kabaka Kyagulanyi akoze kino Bwakabaka batuteeka awo naye nga waliwo eri behind the scene bye bali mu kukola wakati wa General Museveni n'abanene abamu embuga kati nno Ssaabasajja Kabaka yabiguddemu tewakyali bintu bya kusaaga tewakyali by'amanyi wenu ane nga asobola tulabe ebigambo bino tuwulirize ebigambo bino ogenda kumanya nti nno Ssaabasajja Kabaka kati mulalamu si be bali be mwali mulowooza mbu nno bagenda kuyisaawo ebyammwe mwonoone Uganda ng'alaba. Tetulina buyinza ku bantu beerimbika, tulina buyinza kwabo abategeera ensonga. NUP kirina kya obuvunaanyizibwa bwakyo obukulu bwa kukyusa Uganda. Buli kibi kyolaba mu Uganda y'ensigo gye tulwana okukyusa. Obuvunaanyizibwa bwaffe n'obuzibu bwaffe buli kunnakyemalira. Naye njagala ate otegeere nti nakyemalira azanye paati nnene nnyo okukkakkanya ebitiibwa eby'emitendera egy'enjawulo. Era eyo puroguramu mmwe temugitunuulira nga puroguramu y'abana abavu makati. Mugitunuulire nga puroguramu ani yasooka okugamba nti ani yasooka okulengeza Abaganda. Ani yasooka okugamba Abaganda. Kakati buli bantu bwe balaba top person bamanya nti tewali ebigambo ebibadde bikkakkanya Obwakabaka bwa Buganda ebibadde bisibuka mu State House Entebbe. Genda ng'oliviewinga. Kakati okukkakkanya okwo tokutunuulira mu bigambo naye ne mu bikolwa. N'abo abavujjirira enkola eyo nze sirina buzibu na muntu avaayo n'ayogera kintu kimuli ku mutima, naye nina obuzibu n'omuntu agulirirwa akole omulimu gw'abatakkiririzaamu. Ntegerekese bulungi. Ekyokubiri, ffe mu kukuzibwa mu puroguramu eno nali wali owuliddeko ng'ekigambo eky'obwomu kinsimatuse nti leero ekigambo eky'obwomu kyakoze ki kyamusimatuse. Weero mpulira eyo abantu abamu abatamanyi makulu ga lulimi na bigambo na kumanya lulimi na kuwuliriza mazima ng'oluusi naffe bagamba mutuvuma, naye nze nyinza okutuma ekigambo eky'obwomu kye nali njogere ne kikubula kubanga yonna gye nali saakuzibwako mu mbeera eyo yakuwemula. So upbringing kikulu, naye obuvunaanyizibwa ate obuli emengo erina obuvunaanyizibwa mu kugunjula abaana. Ate terina yo tesosolangako egunjula Abasoga, egunjula Abaganda, egunjula Abanyankole. Buvunaanyizibwa yebulina mengo kyobalaba nti nze ne baatuka mu kisaakaati natwalayo muki omwana kubanga nkakasa nti webalina obuvunaanyizibwa na banyiigira. Ate nabawa omwana wange ate ne bamukwata ne bamutwala musimbuzi n'abantu naye azze kwogera nabo oli owakyakisa bubi wasinza kusasula mitwalo gyange egyo gyonna ate ne mumatwalira bantu abali disoriented okwogera nabo.
ekyo singa nalira nkimanyi esandi mbawadde ekyo nsaba bakikyuseemu ffe twagala babeere nga bali inclined ku bintu ebiri culture ebiri culture okubeerawo mu nsi n'amanya ate omwana muto mukisaakaati ate kati musimbuzi mba mwagazaayo kyeyo ogendayo ffe ebyokubagata tebabikola babireke ffe tujja kubyekolera kuba bano ne bali mu cosmopolitan areas naye abantu ensi eri morally decayed sevunze olwa obukulembeze obufu ebyenjigiriza ebyekitiibwa kubanga obukulembeze budepectinze ekintu ekirala nga bwenga nti omukulembeze olina kuba exemplary olina kuba inspiring abantu abandi badde ba inspiring abantu bano baliwa secondly olina okutunuulira lwaki abantu bano bali ku extreme lwaki mwina society egenze ku extreme the collapse of I hope I'm not taken wrongly naye eno n'amatulira ate nze waiswa ate ndi musomesa yes French Revolution Mirabeau ye yali bawaiswa baleero nga agamba baluwi owe-16 ne banne ba General Lafayette ng'abagamba nti bannange tusaanidde okuwuliriza ensonga z'abantu tuzikoleko tuzenyigiremu nabwe kityo institutions zaffe omukwano omungi gwe zirina eri abantu mwe mufuuse essuubi kati ebikwata ku bantu buli lwe munaasulayo ogwanaggamba oba singa munaasulayo ogwanaggamba mujja getinga detached n'abantu because this is the 21st century yes era ne mu nkola ey'ebintu newa mu administration of our cultural institutions era mukyusizza bwe munagenda ne nakyemalira mugenda kufindinga a hostile radical and extreme society egenda okudisrespectinga egenda okudishonoringa egenda okumakinga sure the existentiality eyobwa cultural institutions zaffe efuna challenge bino biyinza obutatuukirira kati naye nze nkuwa ekifaananyi nti ne mu myaka 3 puroguramu eno eyinza okuba ey'enkizo abantu ne bajjukira bye twayogera oba mu myaka 5 collapse ya monarchies in the world nti monarchy bwe zaatandika obutatunulira bikwata ku bantu ne zibanga abantu bawambibwa ne basirika abantu battibwa ne basirika abantu batulugunyizibwa ne basirika ate ne babalabanga abayambako system okubanyigiriza mu mbeera eno gye bayitawo ekyo nakyo when we have an extreme society bwemba mucreatinze class divisions mu bantu definitely what the latter can do out of frustration kubanga omuntu ali frustrated omuntu ataliddeyo omuntu abonyabonyezeddwa n'eddalo aligwa lwakuba nti ffe eddalo tumanyira kuba maki mayinja so kiri important nti abalina okubeera ku foundation eya moral turpitude ya society yaffe the cultural institutions naye tezirina kuba nampulira ziri ku nsonga z'abantu ekyo kyalidinga ensonga lwaki bungereza yadi alienatinga itself from obwakabaka bwe bungereza okudi alienatinga obwakabaka ku political administration obuvunanyizibwa bwa accountability ya resources ezikozesebwa bonna obwo bwateekebwa mu bibiina bino ebyateekebwawo ebitwala obukulembeze okuyita mu bululu through parliamentary representation ne baba nga balonzeko obukulembeze era ne bavunanyizibwa ku bisuubizo byabwe mu matters of accountability eri bannansi ba bungereza si bwakabaka
newankubadde obwakabaka nabo bulina rolo gye buzannya mu policy direction era nga institutions ezewalala bwe ziyinza okukola. Naye ne wakati mu ebyo byonna mu reforms ezo njagala okitegeere muganda wange Kayongo nti Ebungereza paka olwaleero batandika okukwestioninga kiki kye bafuna mu bwakabaka bw'Ebungereza. Abangereza bennyini batandika okukwestioninga expenditure y'obwakabaka bw'Ebungereza. Naye ng'eddanga kizibu kubanga ensi ekyuse. Olwaleero omu ku balangira b'Ebungereza tava Bungereza kuba n'amala ava Ebungereza empigu zimulya, alina emisango ku international scene. Okitegedde? Kakati kitegeeza nti ebintu bikyukamu. Ebintu bikola ki? Bikyukamu. Olwaleero e Saudi Arabia mu bwakabaka wadde bwakabaka abakyala bavutandisa okuvuga emmotoka, bagenda ne bakola. Luli tekyali bwe kityo naawe okikola ki? Okimanyi. So more times as the time evolves, every institution must evolve ahead of the times in management of society. Muku managinga society kiri important.